Yesu nsigo yalina okusigibwa mu ttaka ate bw'ameruka ffenna tulokoka ab'amawanga. Naawe mu bulamu buno bw'otosooka n'obanga yafiira mu nsi eyo maama, bw'otyo ogenda ofiire mu nsi eyo toba na kitiibwa. Tobalaba nsabira nnyo abaana abagenda n'ava wali ab'ekika kye ab'olulimi lwe n'ava wali abaana be n'agenda ayiye obulamu n'afiira mu nsi nga ne gy'agenze akimanyi bafiirayo naye n'aguma. Bw'avaayo mwabangala obunani abataagala kukola mwena ne muyayaana omwana affe yakomyewo e Saudi, omwana affe bannange omusawudi ffe abamulina mwabali e Saudi mbagamba tebabeemolerangako bano abatayagala kuyita mu buzibu. Bw'oba oyita mu buzibu obanga yaffe n'embaga z'ewamwe tibakuyita, n'emikwano gyo bwe bafuna ebirungi tebakutemyako, ne ku bibi tebakubuulira. Musobola okufiirwa mu kyalo ne batabaako kye bagamba ate bakubuulirira ky'ogenda kukola ky'onoogula keesi. Omugagga bamubikira, omugagga embaga temuyitako, bamuyita mu lukiiko olw'okusonda. Olunaku lw'embaga Katonda ng'akuyambye nga wasigibwa mu ttaka, wakkiriza oyingire mu ttaka n'omera, olunaku lw'embaga osobola okulukyusa mu kika. Awasa yennyini asobola ogamba nja kuwasanga 22 n'omuganda 22 ndi China. Ye yennyini n'agamba mukama wange obadde ayagala tukole lwakumeka. Nsaba kikubeeko mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Zikubire waggulu gamba kyange. Basaba ne bannyabo olw'abantu be mwagala mubalabeko buli kaseera, naye ng'okubalabako kwammwe kwe kusiraana. Yesu yagamba abatume nti empeke yonna eteekwa okusigibwa mu ttaka naddala ey'eŋŋaano esobole okuba nga efiira mu ttaka kati bw'eneemeruka eryoke eriisa abawera.